Okusinziira ku bala abantu okwakolebwa ekitongole ky'emiwendo mu ggwanga ki Uganda National Bureau of Statistics mu mwaka gwa 2024, Uganda erina abantu abaliko obulemu obukadde 5.5. Ku bano abantu 329 mu 489 balina obuzibu bw'okulaba ate 288 bo tebalabirako ddala oba bamuzibe. Mu kadde kano ak'omulembe gwa tekinologiya abantu abalina obuzibu bw'okulaba basanga okusoomoozebwa mu mbeera zaabwe eza bulijjo. Engeri gye nali omuto saafuna nnyo buzibu kuba obulamu bwali bukyali bwa kito naye nakoonanga nnyo. Tetubadde na nteekateeka ebadde tusobozesa okukola ki okukozesa ebyuma bineeno kompyuta amasimu. Abamu ku bano balina bizinesi zaabwe naye bayitwako omukisa ogw'okuzitumbula ku mitimbagano olw'obutalaba. Tutunda ebintu ebiva mu mubisi ebyenjawulo naye erumu ekinnemesa nti olumu bagamba oba senga okibadde oyina gundi ng'omanyi kompyuta twaligenze ne tuteeka ku mitimbagano naye ngeri gye sitamanyi nge bagamba ogira okoma mu byalo. Kati bwe nafuna eyange kyansomooza nnyo butya okuyiga okugulawo sayiti ez'enjawulo, okudownloadinga apps ez'enjawulo, okusobola okumakinga ne bannange bonna abakolera ku mutimbagano. Ate bwe kituuka ku ky'okuweebwa emirimu bagamba basosolebwa olw'obutaba na bumanyirivu olw'obutalaba bwabwe okukkakkana nga baviiriddemu awo. First of all, when they know that you're visually impaired, most companies don't really want to employ people with disabilities. Ensonga zino ze ziwaliriza aba Uganda Institute of Information Communication Technology okutandika okubangula abantu abatawanyizibwa mu kulaba ku ngeri y'okukozesaamu ebyuma bikalimagezi. Okusinziira ku kitongole kino basooka kutendeka abagenda okutendeka abantu bano abali eyo mu 30. We twavudde awo ne tuorganizinga training okutraininga citizens nga tukozesa abo be twatraininga mu mwezi gw'okutaano. Batubuulidde wa we basimbye essira. Tubasomeseza okukozesa keyboard, okukozesa digital tools nga basobozesa okuzikozesa mu mirimu gye bakola ne mu kusoma. Kati wetwogerera abayizi 12 abatawanyizibwa ekizibu ky'okulaba olwaleero bamaliriza emisomo gyabwe ne baweebwa n'amabaluwa agabakakasa. Bano era basabiddwa obutadda mu kunoonya mirimu beetandikirewo egyabwe okusobola okwebeezaawo. Change the attitude to believe in yourselves and perform much better than even people who are not visually impaired. Babatendekeddwa basiimye era ne bawera okuteeka ebyo bye basomye mu nkola. Omanyifu abatalaba kikubeerera kizibu okumanya nti geno document yange gye nkoze ngitadde mu bold letters, eno ngi underlininze, eno ngiwadde background color bwe bityo. Kati ebyo byasinga okunnyumira. Abali mu group yange nabo nga naye tebalaba naye nabo ngenda nzireyo nabo mbayigirize skill eno gye nfunye.